Zigenzo kwera sawa biringa engudo zonna ezingiro birwa Ssaabasajja olw'Emmengo nga zikwatiridde abazana n'abaami be ababokereza nkokola okwetaba ku mikolo gya Matikkira ag'omulundi ogwa 30 ng'alamula Obuganda. Oluguudo lwa Kabaka njagala lukuta akalipagano k'ebidduka okuviira ddala ku wankaaki wa Bulange okutuuka ku Lubiri ng'abasirikale b'ebidduka balabiddwako nga beetala okukira Namutala omunyaga k'ente. Abantu ba Beene babadde banekanekanye mu misono egy'enjawulo omubadde egyo gitungiddwa okuva mu mbugo nga nambalabiddwako mu mmotoka embikkule waggulu nga boolesa emisono gyabwe. Abamu olutuuse ku kiyitirwa ekyazimbiddwa okumpi ne wankaaki w'Olubiri bavudde mu mmotoka zaabwe ne bafukamira olwo ne bebaza Katonda asobosezza Beene okweza emyaka 30 ng'ali ku Namulondo. Era Mukama akuwangaalize taata n'ekijaguzo kyaffe kino eky'emyaka 3. Bakira abakubi b'eŋŋoma bazikuba buteddeza nga babadde babiibya tebaweza biwato ng'eno gye tusanze n'omuvubuka eyabagizza eŋŋoma eŋŋanda emusinga obuwanvu ng'okugikuba abadde asooka kulinnya waggulu ku pikipiki okugituuka. Era ndi musanyufu nnyo wabuli wempita abantu bagadde bakubemu ate bambuuza amannya gaayo ne bagamba eŋŋoma ezo badde simanyi waki linnyawo. Mu batalutumidde mwana mwe mbadde abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati nga toogeddeko n'abamu ku bavudde mu Wakiso Beene be yakasiima gye buvuddeko olw'okulwanira obutonde bw'ensi era ne bawera obutassa mukono. Ssaabasajja Kabaka mu myaka gy'asatu hajatula erinnya emirundi 2 era nga twebatola okuuma obutonde bw'ensi. Ssaabasajja Kabaka nasiimye nnyo okunsiima. Era tuyigiriza n'okuuma obutonde bw'ensi. Ffe tugenda kukibeererako era tweyama tetugenda muyiwa. N'olwekyo bannawakiso bannayuganda tubasaba okwongera okulaga essanyu Ssaabasajja Kabaka lye yalaze Wakiso. N'ayogera ku babbi n'ayogera ku balyake abali mu nsi eno n'agamba tukuume obumu ate abantu bazze bangi. Obuganda twafuna obwakabaka nte twafuna buyinza. N'ekyamazima kirabwa n'omutaayonka nti bingi ebyandibadde bikolebwako Buganda oba gavumenti ez'ebitundutundu ebitakolebwa kati. N'abantu ba Beene be twogeddeko nabo balaze essanyu olw'okulaba ku Mutanda ne batubuulira ekyabaliza okwetaba ku mikolo gino. Okuva mu 93 ku Matikkira tuli naye era tuli naye mpaka last kyonna kyekiri nze ate nga tukulembedde bulungi tunulira ebyenjigiriza ebitumbuse ebyobulamu ate n'embeera z'abantu afube nnyo okulaba nga abantu babeera bulungi. Awo nno essanyu lyolaba mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna nga beekulumulula okujja mu Lubiri. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.